abalabi baffe abachano yaffe experience tubagala nnyo nibala kubanga mukyalo tubaffe twongera okubakubiriza subscribinga sharingireko bannammwe tukyagenda mu maaso ne senga tugambye nga yeekyayi bintu n'abyokya amalo byokye waka batabu bayisemuye binaddirira tulandikirawo akati bamukubira bamugamba muko ali erijjinja bate yaliyo oyo agitutte ebintu n'abyokya naye ebiddirira tuntumenya kubanga agenda gwa eddalu taliddayo okufuna mirembe mu nsi ebintu abyokeza akati akubira mulamu amugamba nti owange oyo nkwegayidde gendayo omumpeeko tituli mukalirira nnyama yaffe twefumbira mmere yaffe tuli mukusinza mukama kamulamu ajja bangamba ono munakwagala ku ssimu owaye kiki kyokuziiwammwe nze wanange nze ebintu mbituttobyoca kati gubalira okuze nobusirikirimu kiki ekikututta okutakula ebintu wandibyesonyiye mugamba bwe toyinza bitegeera naye nze yabiringa naye kati ebintu biri babiwanze era babadde babikwata nga babigamba munoonye bwe baabawa kati badde oyagala ngweddalu nga bwe baali baŋŋambye sebo nga basindikira abantu bajje bakyekinge balabe bulungi nga mugamba gwe wummulira mu kisa tunula butunuzi olabe mukama kyakola nga musajja atuyeeraliikirira banaye nga nze mbeera mu kusaba nga nkoola katonda kaneewaayo naye kuolwo mukama yampa ekyawandiikibwa kubanga nagamba mukama bulira abantu nga bagamba nti bawa ebyawandiikibwa nange mpaayo ekyawandiikibwa olwaleero ekyawandiikibwa kyange ekyasooka sirikyerabira kiri mu Luka 12 okuva ku ssula eya 49 mukama naŋŋamba bikkula bayibuli soma wano ŋŋenda okusoma bannange katonda ayogera nga ŋŋamba nti obanga najja kusuula muliro ate kati nindaki n'agamba nti olwaleero nti yagamba nti abataano mu nnyumba emu balyawukana zimanya abasatu tebaawukana n'ababiri mukamwana n'ayawukana ne Nazaala omuwala n'ennyina nga ddala byebiriwo mukamwana eyampa ekisumuluzo namuleka lumukoleredde nti omulenzi n'ekitaawe amazima gennyini nga byendese ewaffe nze lukoledde omwana ajja atya nanona ebintu tunagenda obyokya okitegeera kwegamba nga ndabira ddala ekyawandiikibwa kiri ku poyinti yennyini gyendiko neŋŋamba mukama ayogerera ddala bw'ati neneeyongera omwagala bannange katonda nagenda nga nkwatako nagenda nga ndera mukyaki oweereza nze yali amanyi nti ngenda kufa banange nesifa kati omutwe ogwo gwannumanga mu ttuntu mala okwokya ebintu nendoota ekirooto mbonga nina eddwaliro lyendimu naye nga lina white olaba buli kintu white abasawo bonna bamadde white kati ne bampa ekitanda nga bantutte mu ddwaliro ngaomutwe gunnuma ne bampa ekitanda mba ndyawo nga dokita omukulu atuuse bwensuubira nti yali Yesu nayirira bw'ati n'akwata mu nsawo z'ettawuli nagambe kino kyekiseera omukyalo oyo tumutwale mu thiyeta alongoosebwe banyambula engoye zange ne banyambaza ettaawo lyeru ne banvuga ku katanda ne banyingiza thiyeta mu thiyeta byonna ebiri mu white n'abagamba mumuvuunike ne banvuunika nempulira nga bandyebudde omutwe guno bweguti emyonna emabega ne bagwasamya ne bannongoosa kati bamala okuzzaawo ne batunga nagamba mulekeemu akaseke nga kafulumya ebikyafu akalo linagwamu tukajja nenva mu kirooto nga banvuze bankomezaawo siddangayo kulumwa mutwe paka olwaleero akaseke simanyi oba bajja bamalayika oluvannyuma ne bakajjamu naye nze
nalabanga bannongosereza mu theatre gyemmanyi eyeggulu kati nenyongera okwagala Katonda bannange nafunanga deliverance era nze nyina neŋŋamba oyo omuntu alinda musimanyi omusumba yalina omusabira afune deliverance weewaayo Katonda akusumululira mu kisenge kyo nze nakwatanga akameeza ako nensaba nenvaawo okudde ngulungu obumeeza buli eri ebintu bigudde eri nkuyanye ndi bwowu deliverance nagifuniranga mu kisenge kyange kubanga nze okuva lwe bansabira we nagenda mu kyaki bwe bati ne banteekako emikono siddangayo okuwamba simanyi neevulungi naye nze deliverance yaginkolerangako mu nju yange nga neewaayo nenyogalira nemuta Mukama nkolamu omulimu olwo ntegedde sikyafudde nkolamu omulimu bannange Katonda ng'ayogera ogamba ki abantu ababeera mu kyaki ntuufu ne bamala ebiseera n'atunuulya omusumba atalamusumba n'atasaba nze abantu mbasaasira nnyo kubanga olwedde ekintu ekyo kyakomawo mu covid nze mu covid byennina byonna nabifuna mu covid twabulira enjiri mu covid abantu baalukuka mu covid ng'abantu babagambye kubeera mu nju naye nga ffe tutambula tukulira enjiri nga tuyimirira bwe tuti ku kkubo naye ne bwe twatuukanga mu maka amasiraamu tewali we baatugoba abantu ne babulira enjiri ne tubabulira enjiri naye nabuuza Mukama kubanga buli be twabuuzanga bonna abantu abatusinga ku myaka nga batugamba tekibangawo mu nsi yonna okuggala ensi yonna n'amasinzizo ne bagaggala nga tekibangawo nembuuza Mukama kino kizze lwaki kitegeeza ki naye Mukama yaŋŋamba nti ekyo akikoze atuzzeeyo ku kiri kyayogera mu Matayo 18:18 nti bwe mulibeera babiri oba basatu ndibeera mu masekkati gammwe ne musaba ng'atuzizaayo maama taata n'omwana kubanga neewanneyiba nga tebakukkiriza kuyingirayo buli muntu yaggaliranga mukazi goke oba muli babiri mwami na mukyala era yagamba nabeeranga babiri oba basatu babiri yaliwo oba mwali basatu ngera abasisinkana Katonda ng'obwengula bweggule ffe twalinga eyeruwafu eyo mu kizungu nga waliyo ebinyonyi ebikaaba ebyo bimpa abaana bikaaba ekiro enzimbu ezaawuwolanga ekiro mu covid tetwabiwulirako ng'osaba n'owulira ng'obwengula buggule nga Katonda yeetegese okuwulira ensonga z'abaana be okitegeera naye abaana ba Katonda tuzanyidde mu Katonda tuzanyidde mu kanisa era kyovudde olaba nga tukonedde mu kanisa ne tulowooza nti Katonda waffe n'okukola takola okitegeera tuli mu kisa olina ajjanga ze agamba nze kasita nsaba nenzijja ku Sande mulokole naddayo n'abanga owa Church of Uganda ebayibuli n'agitereka n'agikubako enfuufu ku Sande nga webale nnyo nga tasobola kweggalirako mu kisenge kye nga bw'agamba mu Matayo nti weggalire mu kisenge kyonoonye Katonda tetukyamanyi na ddoboozi lya Katonda wabula okulira omusumba kyagambye oba abalingi kyovudde olaba nga n'abafeere beeyongedde kubanga be bafeera tebalina budde bunoonya Katonda wenoonyeza tekibabulina olinajja mu kyaki alina WhatsApp esimu eriko WhatsApp talina Bible natuuse n'okukyewuunya webale nnyo natandise n'okulaba n'abasumba balina ekituuti na simu ye nga tebakyakwata Bayibuli eyo gye tulaga gye tweyongera omwana wa Katonda nga talina Bayibuli mu nju ekitala kigambo kya Katonda Bayibuli kyekitala kyo buli woolaga kakati ng'ogenda kweyambisa ki nga tolina na kigambo n'osanga omulokole nga talinayo na byawandiikibwa bisatu byasabiramu wabula okukulaminga ebintu ng'abiyimba bukusu Mukama gwe wagamba naye ng'omugamba ekyawandiikibwa ekyo kisangibwawo atamanyi ebiro ng'abantu bali mu kisa batambulira mu kisa tetwalokoka twambala n'atambulanga bw'ayagala giri ebulirwa yakitwale tugenda kufuna visa mugenda mu ggulu tetusobola kgenda mu ggulu ng'eyo yembeera gye tulimu
okujjako nga tumaze okutegeera eggulu lye tugendamu lyetaaga biki mulokole weetaaga kutambula otya era amameso tuyamba n'otutangazaako ebibayambye nebibawanirira kuba bwe buweeza buno bwa experience nti eriyo abaana abaliyo nga bali mu makyaki bataggala bakubwa buli lunaku balabe biki ebiyinza okubayamba okuyimirira ne bazunga ono musumba talina mafuta conference eri wagundi waliwo abavudde bweru eyo n'ayingirayo ono mufumba abadde singa awasizza naluwemba wali wasingo oli n'awasa omukazi n'agenda naba n'amulekawo ate n'alaba omulala mami n'abaana bennyini bayingira mu makanisa n'amanya nti ono musumba singo baki bayite okwetega neyeetega bwa omusumba senga avaayo n'awasa nandolaba yagifulumyemu tukwegamba nolanga etabuka obulyawo kwegamba tetukyanoonya katonda wabula tunoonya bintu tunoonya byamagero so nga bwonoonya katonda nga bwagamba nti musooke munoonya obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwe tunyweze ekigambo kye munda muffe ebirala bijja twongerwako nze ndabye ng'ebirala binyongeddwako kubanga olwaliro sirina kye sirina naye nze buli kimu kyonna kyakuba nayina embuzi kati ndi mu nyumba ndokoka ndi mu nyumba ya mulamu wange ali London mukulu w'omwami wange yagula amakaago ewafu nenga musabanga neemu kati katonda ntunuulira agamba ono omwana tasobola kunsaba nju ye emyaka 17 ndi mu nyumba muli tewali aŋŋambako nensimba buli kimu kubanga waliwo wanene nensimba olusuku nensimba emiyembe ovakkedo buli kibala kyonna kwegamba ng'akyalaga omukazi yamala babulooka bonna nga bamanyi nti wange wate emyaka 17 naye olwo nzimba ebyumba by'embizzi bikwata eyo njagala okuyingira mu banka newole ku ssente mukwano gwange aginzigiridde tuuka mu banka ba opportunity bank nga baŋŋamba manager alina okujja akole ki akulambule ne chairman alina okubaawo ddala asayininge ku foomu kuno nti wawo balamu bange balengera chairman eno manager wa bank emotoka eriko opportunity bank bakuba essimu ne bamugamba omukazi ndowooza tasinzeeyo ennyumba yo fetulabye ababanka ne chairman abaddewo n'asayinga omukazi n'agamba okusinga otunda ennyumba yange bagambe beegule leete valuwa avaluwe ng'ekifo beegule baba tebasobola baveewo omwana omulenzi ali awo mutabani waffe musaveya ngajjanga agamba nti nze bwe valuwe nze miliyoni 2.5 nga tetuzirina ng'ennyumba bagisakkatale bagitunda bagamba nenyingira mu kubuuza mukama kubanga nze okuva lwe nalokoka kubanga nabuuzanga emisambwa nejyogera nze ku kintu kibuuza mukama kino mukama okirimu kati nga twagula akapoloti kaffe mu Kinaawa tumala okugula poloti eyo zaali 2 buli emu miliyoni 4 twasooka kugula mu Kyamulaawo bayita ku Bunzaali kapoloti twakagula emitwalo 8 ekkubo ne balikola ery'essalaamu ne tukatunda miliyoni 8 miliyoni ezo 8 tugenda mu Kinaawa tugula poloti 2 buli wamu miliyoni 4 ze miliyoni 8 ne tugula mu Kinaawa poloti zirinaaniganye wezi wetumaliriza wayita ndoozi omwaka gumu ne bakola ekkubo eryo ery'Entebbe Express nga liyitira ddala ku poloti yaffe mu Kinaawa gye twagula miliyoni 8 twatundawo miliyoni 9 mukama naŋŋamba nti awo wali omukisa we kati batuuse okututunda omwami aŋŋamba tutunde mu Kinaawa tusasuleko bw'anafuna pensoni mu gundi kampuni gyakola asasule amaleyo ngenda mu maaso ga Katonda mubuuza mukama bwe kiri naye ng'omukyala twakuŋŋaananga naye bakingirya twawukana naye kati ng'asabira wa musumba Sserwadda omukyala yajja nnoonya lwaggulu nani nkola na bujanjalo bwange awo omukyala ŋŋamba bani omukyala bweganzize nkunoonya nze nali simanyi nawo ne bandagirira nti
nabadde nsaba nenkulaba ng'olinawo otudde naye mukama naŋŋamba gamba omwana wange oyo kikyennamuwa bwe kimuvaako wali omukisa bwe tanenya oba kiki mukama kyeyakuwa nenjijukira nga ndi maaso ga katonda mubuuza ddala mukama ntundemu kinaawa tusasule wano nemugamba weebale nnyo kyamama bibo nakwateko nagenda nenyingira mu kisenge nenensinza mukama nemugamba kwebazozeemu essaala yange ekitegeeza wamusi wange tukwatemukawo katono mami tugenda kubanga tukomawo eri abalabi baffe aba Experience TV. Yes, abalabi baffe tubakubizaayo kyoba okola genda
okuzaala abaana era embwa zaagwamu ne zibalya kwegamba nga Mukama ayagala byonna bye nafuna mu sitaani biggwewo yatandika ebibi ebintu byonna byaggwawo n'enzira y'okuzziira Mukama n'atandika ebibi naye ye bwakola tabikulekera bwe ziba ssente zisooka ne zigenda zonna buli kimu kyagenda ezira kuzziira Katonda n'atandika buto naye munyogera okuba lero byanzirizza naye mu nnyumba omwo mwe nagenda okupangisa n'omwaka tegwawo kubanga twamalawo emyezi mwenda naye nga seebaseeko mu buliri nasula mu ddiro nagamba Mukama omusimu kyekintu kye yali ayagala okubereberye naye nga neematiriza mu mpita yange bannange Mukama n'ampa amaka ffe tetumanyira lwakubamiti mugatuuseeko simanyi bulooka gye bazitundira simanyi gye basabira amasannyalaze buli kimu nga mukiri buliko ne ssekanyolya kusiimula busiimuuzi netuyingira anti kati tuba tuli awo sitemuli ne bulooka kumanya Katonda ye ebibye byannayiro byewuunyisa nendwalamu era nga bwegenda nonyanga Mukama nenfuna alusaazi zaali z'amaanyi negenda ku kitanda kati bansiibudde abasumba bajuda omwami neyiba wafa wansi yali haaji yalaba nalowooza nenjwatunda najja nga asooba nangambawaayi ndabya amamotoka agasi wano batundawo nemugamba nedda babadde bazigula banze badde mulwadde mbadde ekitanda naye nga walaba muli tetwamanya kati abagenda eddoboozi ne liŋŋamba nti mubuulireko nti mulina mukina nemuyita haaji tiwangi oyagala kugula ati wano nali saagala kwansobe singa abantu nze nina wange nomukina wange wano ekyokamala kankulindodemu amaanyi nja kumutwalayo usaana eze nakuba omwana kigenda omugamba emani yawonye mugende katulina mukinaawa nahaaji ne mutabani we bannange bwantuuka yasimba busimbi balibetebekisipansi omusajja era miliyoni bwe yazigula 8 awantu we twagula miliyoni 8 twatundawo 8 era nga bwe twazijja wali 8 twazisasula nga tetwayongerako kaakati hajja agamba sente nzibawa ku lunaku bweruti nkubira muwala wange musomesa mugamba nti nkubuulira kirowooza Katonda tatukoledde ekyamagero naye nga mu bujjo nsaba mu byonna nga Mukama ndaga amaka nga gawedde emirundi ng'esatu nga ndaga amaka gange ne gaggwa dda omwami waffe tugenda kulanju ewedde kuba Mukama nze gandaga amaka gange nga tetuzimba kati nkubira muwala wange mugamba olowooza tetutuuse mu kiseera ekyokugula amaka haaji yatugambye ku lunaku lweruti agenda tuwa ssente yasiimye mukinaawe nga kirungi kakati twogera naye omwami we ng'awulira kati omwami ng'amugamba era mukwano gufuuli masita John yagambye ennyumba gy'asulamu eyamwanyina agitunda miliyoni 15 lwaki tetusooka ne tulambula ennyumba eyo nga nnungi eriko n'ekikomera wagazi mu mani baalyakaddewo ono tumukubireko nga bankubira omukankubira nga ngamba maama jangu otusange tusomere namumoona tugende tukabona engamba maama eno miliyoni 15 ffe baatuwadde 8 kyokka omukyalo omukubira ng'atugamba oba balina ssente ezo bazimbe kuva ku 15 nga waliwo n'abajja